po jako akawuwo obutabanguko mu maka okujibwako ebyabwe ng'abaami bafudde. Omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafunidde embuto mu kiseera kino eky'omuggalo guwerako n'okusingira ddala mu bitundu eby'omu kibuga ate nga byamugotteko ssaako n'abo abawangalira mu masoso g'ebyalo era nga bangi eby'okudda mu masomero babadde babifuuwadda mu ng'ombe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, gavumenti mwesinzidde n'eragira amasomero okukkiriza abaana ab'obuwala abafunidde embuto mu muggalo guno okuddamu okukakkalabya emisomo gyabwe singa amasomero ganaabagaguddwawo omwaka ogujja. Basaba nti n'abaana abawala abafunye embuto oba abazaddeko mu budde buno bwa COVID kyetubawale nti omwana oyo gwazadde ye last born we oba yasemba wenga omuzadde mutwale omwana omuleka addeyo asome afune emikisa ekisobola okumuyamba gye bujja mu maaso afune okusobola okuyamba omwana we gwe yazaala. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Honorable Peace Mutuuzo agambye nti ekisinga okwennyamiza bwe butabanguko obususse ennyo mu maka g'abantu ekintu ekivuddeko abaana ab'obuwala okufuna embuto mu muggalo guno. Mechanisms against gender-based violence and specifically female genital mutilation. FGM has been increased because of the cross-border. They crossed they crossed to Kenya many of the times, and the lockdown has also affected it and escalated it because when the markets closed. Wabula Minisita Mutuuzo agamba nti bakufuna akasente okuva eri gavumenti okuyambako ku bakyala naddala abo abawangalira mu masoso g'ebyalo nabo basobole okwekulaakulanya. N'olwekyo okusomozebwa okwo tujja kumalawo, tujja kuyimirira ffenna tubasuubiza akasente akagenda kuva mu gavumenti bulijjako abakadde kasimbira kagendayo naye ate akabalina amaanyi agakola bano abaagala okukuuma amaanyi ag'ekitalo ennyo tujja baweereza sente kapita bagende bakole bizinesi amaanyi bagakozesemu ebyenjawulo ebyenkulaakulana. Minisita era agambye nti ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 15 Uganda yakwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala abawangalira mu byalo era ng'omulamu omukulu ogw'olunaku olwo kwe kusiima abakyala abawangalira mu byalo olw'ettaffaali lye bagasse ku nkulaakulana y'eggwanga. Mu mwezi ogw'ekkumi tujja kujaguza olunaku olw'abakyala abawangalira mu byalo. Olunaku luno omulamu ogwabyo omukulu kwe kusiima emirimu gy'abakyala abawangalira mu byalo gye bakola okulaba nti bakuuma obutonde. Tubayozaayoza olw'emirimu etendo gye bakoze mu kukulaakulanya eggwanga. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tusaba nti bwe tukuba omulango okwekingira obulwadde bwa COVID vaccination mugende mufune empisa eyo. Waliwo ababadde balimbalimba abasinga obungi